The world is shaped by those who dare to think differently, those who lead with integrity, and those who innovate with purpose. At Uganda Matters University, we believe education is more than just knowledge, it is transformation. For over 30 years, we have nurtured visionaries, changemakers, and problem solvers who drive progress in communities and industries worldwide. From medicine to engineering, business to the arts, law to journalism, our programs are built to inspire, challenge, and prepare you for a future of impact. Excellence extends beyond the classroom. We celebrate diversity, nurture talent, and shape leaders who stand for more than just success. Because the future is not something that we wait for, it's something that we create. This is your moment. Your journey starts here. Enroll now. Visit us at www.umu.ac.ug. Uganda Matters University, making a difference. Musajja wa Kabaka birimu ye matovu munnakalungo ensonga tizinzigwako naye nga ntumwe ne bakama bange aba BBS Telefina nga bamaze ozisunsula n'ozeekenneenya ne baga musajja wa Kabaka genda mu pulogulaamu olutindo oyunge ensi ku ki ekigenda mu maaso bale mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyaba batulaba tusaasiramu mwenna abayita mu kusoomozebwa okutali kumu kulwaza kufiirwa mu byonna Kabamba Ggulo ono yasinga nammwe abalwadde abasawo mujjanjabe naye Katonda awonye ate nammwe abafunye ebirungi tubasanyukirako babadde mu mbaga kwanjula abafunye ezzadde abasuumuuse mu byenfuna n'ebirala Mukama yeebazibwa olwa byonna ali ku BBS Telefina olutindo lunseseetudde ku bigere n'ensibira mu mawokota kyekintu temawokota nsibidde ku university naye ng'ekyo kivudde ku kwesigama ku nteekateeka z'eggwanga naddala mu byenjigiriza bwe tuba nga tunaakuza Uganda omukulembeze w'eggwanga azze akyogera lunye Ministry y'ebyenjigiriza ezze ekyogera lunye Ministry ya ICT ngega nti bannayuganda okuseseetuka we tuli tulina okudda ennyo mu sciences naye mabegako awo waaliwo endooliito abasomesa aba sciences bwe baga nti bo bongerweko ensako okusinga kuba arts basobole okusomesa abaana basobole okusomesa bannayuganda sciences kubanga ensi yeetaaga genda science nange nenga nti akanseseetule ku bigere nsibidde ku Uganda Matters University enkozi Uganda Matters University enkozi juzi jjo ly'abalamu yagenda mu byafaayo waliwo ekitongole kampani eyitibwa Hawe China yayita university zonna ekyamazima zivuganye mu nkola eya sciences naye bateeka mu bibinja naye kigenda okufundikira nga Uganda Matters University ne university emu mu Uganda wano ze ziridde empanga ku national level ukakana nga university namba itaddemu ssente abayizi ngebasitutte batutte China okuvuganya ku mutendera gw'ensi yonna eby'omukama bizibu nnyo Uganda Matters University mu nsi yonna globally yakwata kyakusatu ekyo nno si kitono kati naffe ago amawulire Telefina ogatugudde mu matu nenga nti kampita abayizi n'abasomesa baabwe batunyumiza olutabaalo byali bitya abange ensanyusa okubalabako ndina abasajja ba Kabaka wano n'omukyala wa Kabaka nsanyuse nnyo okubala
nafe okusanga muwulira mutyawe muli wano sanyu owulidde ebintu bya kabaka wano binyuma twejala owulira otya weewaawo ali ku BBS Stefine abakulu bendi nabo ndine lecturer oba tutor naye musomesa w'abayizi ku Uganda Matters University musomesa Ashaba Robert nsaba obuuze ku batwala n'abatuuliriza tweyanza mukubirimiye omusajja wa kabaka w'ensonga namusiza abatuuliriza bonna amanya nga banyanjudde Ashaba Robert nkolera mu tendekero ya Uganda Matters University mu department gye bayita ICT ya nze nkulembera ka department kwa weke yatua ketuyita akahuwawe oba competition league ya so ndi munga tutor wa university era nyina owa marketing and public relations Jeni ndibalekera weddiranga bi mwanyina zesenga wabana bange nsawuze ku batwala n'abatuuliriza neyanziza nnyo tukyaza sebo olwaleero amanya gange nze Jeni ndibalekera nga ku Uganda Matters University nze kitunzi nze head of marketing and public relations era nga ndi musanyufu nnyo okutukyaza wano leero bintu byammwe fayina yammwe kaakati bawonekeddwako abayizi abasayansa bakafulu n'amannya gaabwe era geego wano wendi nyina omuyizi ayitibwa Eric Muzamiru Muzamiru kati gambe nti amukama feebazi amin buuza kubatwala n'abatuuliriza webali nnyo musajja wa kabaka mumanya bampita Eric Muzamya nga ndi muyizi ku Uganda Matters University omu kuyetaba mweyo competition ya Huawei weewaawo omuyizi omulala ye Ayambe Treasure nsaba obuze kubatwala n'abatuuliriza neyanziza sebo okumpa akisa kuno amanya agange nze Ayambe Treasure Crispus nga ndi muyizi ku Uganda Matters University nga nze omu kubeeta muzina empaka era neyanziza okubeera wano tusimira ddala public relations officer wemujjidde agafa ku university y'Ekerezi ku university saawa zino ng'abasinga bwe mumanyi August intake eri open university yaffe abaana ba first year batandika mu August guno omwezi ogujja nga guvuddeko naye guli era saawa zino tulina program ez'enjawulo nnyingi nnyo tulina program ez'enjawulo kati nga leero nga ICT faculty of science eri ready okwaniriza aba students okujja mu guno omwaka application zigenda maaso nga abayizi tulina branches nyingi mu Uganda tulina Rubaga main campus Enkozi tulina Fort Portal tulina Masaka tulina Engeta eri Elira era nga omuntu yenna ali eyo omuzadde oba omwana saawa zino sogenda ku ezo branches zaffe oba osobola okwewandiisa online ku mutimbagano ng'okozesa applications.umu.ac.ug. Mukulu Ashaba kamange tulirize Nkozi Uganda Matters University Nkozi etuuka etyo okugenda mu bintu by'Abachina bino ebya Huawei kyatandika kitya tweyaza sebo Huawei company eyo ffe twagituukira yateeka mu mpapula z'amawulire negamba eyina platform gye openize university ziri interested ziwandiike munnaffe bamuyita Rutaya twali tukola naye by then naye yatuva yafuna ebyokukola ebirala n'agenda n'ateekayo application ne batuyita ne tuyitamu company nungi nga bw'ogyogedde y'Abachina ne batuwa academy eyo naffe tyave kubanga tutukira tulina okubangula abaana ba ICT nejja ne tugiyingira oba ne tutandika academy mu Uganda waneetuulawo eyina office zaabwe awo ng'ogenda Kololo
ya okay street yenyini sijimanyi naye ngamba nkutwaleyo nga ogenda Kololo so netuyetabamu papa kati yo Huawei company ya China ekora ku bya ICT creating a platform nga iri yakubangura abana skills so yajanga etagetinze ICT skill eyafe ba staff bana ne bajetabamu naye nga bobimanyi obokora obowina kusoma so abana basomako kye basomako naye nze nenyongerayo ne bateekako like competitions nentandika okuzeetabamu bwe nakoleyo okusooka ne bagamba nga academy teyina tutor kati gwe kyuka ogende kukola kosi ya tutor nange bwe na ending up nga mbadde nenkola kosi nenjimala ne mapa certificate yange kati ne bagamba gojja kuba tutor wa wano nange nentandika kuyita abaana ne tutandikirawo gwali mwaka gwa 2019 sorry 2019 back ya netubanga tukompitinga naye nga bwokimanyi bwoba otandika ati twasobola kugenda wala mpaka last year tulina omwana waffe yaqualifyinga Uganda Matters University n'agenda Joel twandabadde tuli naye na wano naye tasobodde ali ku intani ate bamufuga katugambe so natukiikirira naye munda neŋŋamba kasita student wange atuuseeyo nga katukwate ku balala competitions zino zaali open to all universities ziri open to all universities bona abaasaba kubeera na academies bona bayingira kubanga sijja kuwa nti gunne naye kyemanyize twacompetinga nazo tuli ku regional level walimu universities endala wano around 10 and above bebasobola okusaba so naye lwaki olowooza endala university tezasobola kwetabamu bya ssente tibabimanya bya ICT ebitaliyo sijja boogera siriyo naye mulaba mu kintu kya ICT kino kiva mu kwagala interest yeja first naye abawaayo ndowooza bawaayo basaba naye abatasaba simanyi naye ffe nga bwomanyi nze ng'omuntu n'abaana bano benkulembera twalaga okwagala okw'amaanyi ate n'ekirala nga tumanyi mu kilasi tufunayo theories naye waliwo kye tulina okugatako kuyamba bizinesi zaffe wabwera eyo n'eggwanga ali ku BBS Telefine eddoboozi lyobadde owulira ne gwolaba kaakano lecturer tutor owa ICT ku Uganda Matters University Enkozi era yakulembera ttiimu ey'abayizi ne university yonna ogenda okwetaba mu mpaka ez'okuvuganya wa ebyobwakalimagizo oba ebya sayansi wa gye bitutwala bano bagende China Treasure ne Eric bwe kiri nga temunnagenda China Eric mu competition ze mwalimu at a regional level mwazisanga mutya kale webali nnyo eyo competition teyali nnyangu kubanga twali nga universities nga almost 6 to 7 mweyo region nga tukola nga mweyo region batuwamu butundutundu nga we are in group of 3 nga mulimu teams nga 8 ezeetabamu kati tekyali kyangu nnyo kubanga we mukola results bazitwala ne bazikolera eri South Africa nga mulina omumanya kati olina okwetegeka bulungi ekyatuyamba nti university yateekamu amaanyi otuyigiriza yateekamu buli kimu kyetwagala kyetwasaba bakiteekamu batuyigirize n'ekirala ekyatuyamba nnyo okuyita muno kubanga university yatusaba twasaba etuyigiriza ebintu bya mukono nnyo si bintu bya theory kati kubanga ensi gyeraga kati teyagala nnyo theory olina okubeera more practical kya mikono nnyo kati twakola ebintu by'emikono nnyo kyatuyamba nnyo kati otuyisaawo wano ebyemikono ebyo byebiki kutypinga kola robot kale content kikwegamba
kolamu ka breakdown yawo kalinga mu industry yaffe ya ICT wetugamba practical bakuwa ekintu nga kiri nga ogenda kikola kangambe nga webagamba sumululeyo kompyuta gijjemu RAM oba gijjemu okijjamu n'okizaamu ekiri practical abalala basoma mbu osobola ojjamu gundi ekolanga kino nga kiri theoretical naye wali baleeta ekintu ne bakikulaga kyonna nga kiri ne bakikulaga kati ne bagamba kipange n'okikola. Okay. Treasure. Olutabaalo lwali lutya? Tebyali byangu yadde n'akatono. Naye ng'ebyangu biri ludda. Interview eyo wagisanga otya? Gwe baakuwaaki ekyokkolako olwo? Mu gurupu yaffe twali abantu 3, nze Eric ne Joshua. Kati nze nali nkola bya applications, bya apps, mobile apps. Okubyenyansinga okubyongerako omutindo tugeze device application emu tekola ku device emu nsolo gikyusa negenda nekola ku device endala kyekyo kyenayingezaako okukola n'okisanga otya? Tebyali byangu kubanga wali Abachina Ababrazil bonna nga bamanyi nti ebintu babitegeera nnyo okutusinga nga mwe bakaddugala abali mufukka tebyali byangu yadde n'akatono naye twagezaako. University yatuwa batuuta abalungi netuteekamu ssente yatuwa n'obudde netugezaako okukola ki okukwasaganya ebintu byonna omulundi gumu. Kyatawanya nnyo kubanga twali tukwasaganya nnyo okusoma neki nebino ebyakuwawe mulundi gumu ne university yatukwatiramu netuwa obudde netugezaako okubikwasaganya omulundi gumu. Tuta lecturer mukulu Robert Asha mu kuteekateeka abayizi bano as a university obanga Munnayuganda challenge kizo walaba mukwetegekera interview? Interview zaali si byangu. Ekyokusooka abaana baba basoma ate bano baba balina continuing semester ate eringa bwe nkugambye company yo etargetinga skills ku developing skills so tikiri ku curriculum y'abano oba tikiri kalenda y'abana abaana so balina kukola class work then bakole ne course work yawe naye nange bakole ebyange nga tutor so kakati abaana bano balina okwewaayo olumala biri nga badda ku byaffe nga kiki kye baliko baagala kufuna nga bwe bagambye bakuguke omwana bw'omugamba ngono bw'abadde akugamba mobile muzirabira wano bw'okuba essimu naye bw'okuba essimu eba eyise mitendera mingi emabega eyo so ojja kusanga oli arunninga ku platform ndala ba platform kinamayo bona akinyumira ntya so osanga ng'ono kyeyali agenderera kulaba nga platform zeezo bw'okuba essimu yo esobola kuyita platform zonna nga teri interrupted so kakati nga alina okufuna obudde butali wansi wa ssaawa 6 kwetega kama agate ezo software zilimeka creating that platform creating ateke kwe kyetaagisa kyonna so kimutwalira obudde obusuka ne ssaawa nga 8 kati bwava mu kilasi ssaawa nga emu amaze kulya ekyeggulo kye alina kwembakinga kukola ki so obwe buzibu kale nze nga tutor naliwo okubagaidinga naye nga bo bali basanga obuzibu bungi extra time eyo gye bateekamu kati ng'olumu olina kusooka omanyina bavubuka balina kulaba ku mipiira balina kukola ku whatsapp zaabwe so ng'olina kusikamu omuguwa naye nga nekiro olina bategeera naye nga the intended goal it's like they have to do the work for their own benefit then tulabe ng'obajjamu abantu nga neteekateeka ogenda okukola ku ssente za bakama ba Jane. Yes, sir. Go head of marketing. Yes, sir. And PR. University tusewa n'enteekateeka ey'okusomesa ICT mu byo marketing. Ne intakes zino ezijja ezigenda maaso kaakano. Kati nga wenna bannyonnyodde kati okulaba nti university yaffe
yagenda neyita mu gino emitendera gyonna egyokuba nti bayita mu regionals nga balina universities endala ne bagenda mu nationals nayo ne bawangula ne bagenda ku global nayo ne bavayo nga bakusatu. University yaffe already abaana tebabasomesa nnyo theory nga bwe yayogedde babasomesa practicals nyingi. Bino ebintu byetukola waliwo ebintu ebyenjawulo byetukola nga university nga mu gwokusatu twali eggulu nga National Council erese universities mu exhibition ebimu ku bintu byetwatwala era baali bayizi bafe aba ICT. Waliwo omuyizi yali akoze PDM model ng'eyambako ku ezo sente za PDM zinoonyerezaako. Waliwo yali atutte tracking system ya transport. Bintu byanjawulo kati nga university abaana tubagunjula nnyo mu practicals. Nti omwana wamwaka oswako mugamba genda okole eno application ng'egenda leeta kino ng'egenda leeta kino. Mu Luganda tugana ne babiteeka mu bwoleke. Ne babiteeka mu bwoleke practical. Kati university kyesinga okukola ate ne National Council for Higher Education nga bw'omanyi by 2027 bagenda baagala buli university erekera osomesa abaana theory osomesa competence based ti omwana wava mu university omwana asobola ofuna omulimu. Kati bano Eric ne Treasurancy bambaga kino kye batuuseeko ne bino bye baakoze kizibu nnyo bonoonya emirimu si ba bulijjo kampani zigenda banoonya bunoonya tebali regular kansooke ekole ku sente abange nkomawo temuva ku telefone ndine Uganda.